Fetumanyi Kyagulanyi yatujja. Mu biro bino singa Kyagulanyi abadde taliiwo ku basajja bano abazannya ddiiru z'ebyobufuzi. Ng'abamu badduka mu bubiina byabwe nga baakonerayo. Nga kati ono Abedi Bwanika gwempulira abamalira obudde. Lwaki teyeesimbirawo mu kibiina kye kya PDP? Simanyi Fabe Masaka. Ate yeri abasajja abava lumu nawulira oyo omusajja Gasumba oba omumanyi Gasumba. Nga oyitawo emisinde ne Katikkiro Mayiga nembuuza bano abasajja baawa. Nti be Masaka nempulira mbidde nga naye avaayo agamba simanyi higi haga ng'era balina oyo Mpuuga. Honorable Luttamaguzi ku nsonga z'abannamasaka abeefudde ekizibu mu kibiina ki National Unity Platform ono agamba nti bamaze ebbanga nga basojja His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu naye beeyita ab'amaanyi ate nga PDP kibiina kya byabufuzi ekiwandiise mu mateeka. Kino kibiina kya Abedi Bwanika yebuuza Luttamaguzi nti lwaki omukulu ono tadda mu kibiina kye n'akikulira era n'awandiika ba Mathias Mpuuga ne babeera ba members be okusinga okujja okusojja Kyagulanyi Robert Sentamu mu kibiina ekyo ky'ataabayitamu kubanga tabayitangako be bajja ne basaba beegatte ku National Unity Platform. Olwaleero bagaanya okukkiriziganya n'ebyo National Unity Platform byetambulirako bagamba nti bo tebabikkiririzaamu. Honorable Luttamaguzi yeewuunya nti lwaki tebadda mu bibiina ebyabwe ebyo bye baatandikawo, lwaki byakona wabeera nga bamaanyi mu Masaka. Beeyita bannamasaka naye beetaaga okunoonyerezaako. Luttamaguzi agamba nti abantu bano bayinza okuba nga mu Masaka basenze busenze naye nga balina gye baava ku sayidi eri evaako abasajja abanyigiriza eggwanga Uganda okutuuka okulikamula omusaayi. Fetumanyi Kyagulanyi yatujja. Mu biro bino singa Kyagulanyi abadde taliiwo ku basajja bano abazannya ddiiru z'ebyobufuzi. Ng'abamu badduka mu bubiina byabwe nga baakonerayo. Nga kati ono Abedi Bwanika gwempulira abamalira obudde. Lwaki teyeesimbirawo mu kibiina kye kya PDP? Simanyi Fabe Masaka. Ate yeri abasajja abava lumu nawulira oyo omusajja Gasumba oba omumanyi Gasumba. Nga oyitawo emisinde ne Katikkiro Mayiga nembuuza bano abasajja baawa. Nti be Masaka nempulira mbidde nga naye avaayo agamba simanyi higi haga ng'era balina oyo Mpuuga higi haga nembuuza baawa nti be Masaka. Kati ne bano ba Abedi Bwanika nempulira omusajja ow'e Masaka era sibamita Lwasa. Ono omusajja Lwasa simanyi atambula ng'oyo simanyi Lwasa nembuuza waawa nti we Masaka. Nolwekyo twagala okubagambamu ab'e Masaka order. Uganda nene okusinga ku bufo buno obubalwanyisa. Oyo gwe muwulira nti no mumulumirirwa nnyo bamukyusizza mumukolera ekibiina musobola n'okutandikawo gye bayita Masaka Political Party. Kubanga wuliriza sebo wuliriza kye tukugamba Buganda eriwo eryo olw'ensobi ezaakolebwa mu biseera bya Beni Kiwanuka. Twabagamba nga wano basajja mmwe muzannya n'Obote. Beni Kiwanuka aleese enkola egenda okuyamba Uganda ne Buganda. Beni Kiwanuka tasobola nakufukamira wano ani anaamuwagira ne mugenda n'Obote kati mulabe bye twakungula ne mukwano gwammwe Obote. N'olwekyo ebiseera bya leero tetugenda kukkiriza bukundi buno bugenda kuzanyira ku Kyagulanyi. Bino tulize byange nga bwe mwazanyira ku Beni Kiwanuka ne mutunda Buganda ne Uganda. Twali badde wala nnyo singa mwawuliriza ebigambo bya Beni Kiwanuka ne mwawuliriza by'Obote. Obote n'akomawo n'abasasula ebyo bye yabasasula ffe waffe eruweero tubala buwanga. N'olwekyo essaawa ya leero sebo kana akafo ke mwogerako akakomisona oba mutafuta mateeka ki ffe wano mu Luganda tulina olugero olugamba okugyako abamu nga mwetuuma mannya. Tuba tulina abeetuumya amannya mangi ate ne mutweteekamu ate ne mwefuula nti mwe Baganda ennyo osinga Abaganda. Omuganda agamba nnyini kakomo kati oli mu lugwala atawulira lugero. N'olwekyo ssebo mukama wange ffe nga siweza ddakiika fokasi yaffe mu budde buno yakulaba nga tukyusa eggwanga lyonna. Banansi bali bubi. Nze ekifo ekyange President Kyagulanyi kiyamba mu Parliament ne bwakitwala olwaleero era nsigala muwagira kubanga tulina ebyokukolerako bannayuganda bingi nnyo singa obufo bwa Parliament buno obutukaayanya nga n'abamu obufo obwo owuliriza ssebo nga ngenda ne bw'otanzize ku muzindaalo nga n'abamu obufo obwo bwe mukaayanira mu bibiina byammwe gye mwali temubufunangako. Nze bwe nali mu DP kino kisanja kyange kyakubiri bwe nali mu DP okuva nyingira Parliament mbadde minisita
nga mudipi naye abo abakayana mu babuuze mwalina bifo ki nga Kyagulanyi tannabakuwa bifo n'olwekyo oli bw'abakuwadde muwe respect abo abali mu kukayana mumuwe respect. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami